Ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi oguwedde, Minisitule y'ebyenguudo yalangirira okuggala kw'olutindo lw'e Karuma olwali lwakamala okuddaabirizibwa oluvanyuma lw'okuggyamu olwatika. Olutindo luno lwe luyitako mu Nile era nga lwe lugatta ebbendobendo ly'amasekkati n'amambuka ga Uganda. Kati oluvanyuma lwa wiiki 3 nga luddaabirizibwa, kyaddaaki lugguddwawo eri ebidduka byonna. Abakozesa bagamba nti bawonye okwekooloobya n'okutambulira mu bugubi okutuuka gye baba balaga. Normally, you're supposed to take many hours if you want to pass by Ginger, but here is shortcuts. In short time, you can just reach Kampala. Baguddewo ekkubo kati tubasanyufu bizinesi yaffe egenda kutandika. Abantu bonna abadde bamanyi nti tebaguddeewo bajje baguddewo ekkubo buli omu, trailers zonna, obumotoka obutini, buses. When business was closed, obviously we are not making money. No, even a mere crossing with the road, this bridge, even footing they cannot cross. Nga tetutambula nga tusobola genda gundi guru oba alira Arua naye leero baguddewo bannange tugenda funa kasente abantu bayitewo bulungi buli kimu. Abamu ku beeyambisa olutindo luno bagamba nti kati balabira ddala nga lugumu ekimala naddala oluvanyuma lw'okuteekebwako obukomera ku mabbali. The road is now okay because we are safe, we are traveling and we feel good when they open this bridge. Abakulembeze mu kitundu kino batubulidde nti okuggulawo olutindo luno kyakubayambako okwongera ku bungi bw'omusolo kubanga kati ebyobusuubuzi byakudde engulu. This resume the restoration of the businesses and it gives us hope that we are able to realize revenue as government to rerun this town administratively on the behalf of people. Okusinziira ku Minisitule y'ebyenguudo Luno lwa kaseera nga gavumenti bw'ezimba olutindo olw'enkalakkalira.